nnyo. Tukusanze ku birthday ya mwana Jasmine. Yoyogedde byonna tebiddibwamu naye gwe kugwe gy'oli omuyita ki? Mukwano gwange Lydia kyali wange kubada. Kubada. Nga n'okuyimba tannatandika. Era nze omu ku bantu abamu advising okuyingira endongo ne bw'alina ogikwatakwatamuko. Mumanyi from way back. Basically kubanga omanyi aboogezi babaawo. Bamanyi Lydia ne Kenzo bali kintu kimu. Ne tugamba omukwano gwabwe Sseruganda gusaana. Naye ddala yali baddewo ne tugamba waekyo tujja kikwebuuliza. Ate kati nkolere kyaba ebigambo byabwe oyinza bakola ki? Olina kyoyinza bakola. Naye ng'oli mukwano gwange era mukwano gwange. Oba oli ayogedde ki, oba oli ayogedde ki, mukwano gwange. And we have to learn to love people the way they are. Yes. Okusinzira okuddaawo gamba mbu ate omuntu amale kutandika kuvuga nnyonyi ebuuka omwesibeko. Abantu tulina obbaagala nga bwe bali era nga tubaagala genuine. Mukwano gwange. Tugenda ku nsonga ya social media pages specifically Instagram. Wagisobodde okuba nti n'ogiristooringa. Wakikoze otya era ani yali yagiba? Abantu babiripootinga waliwo abavubuka b'effujjo, ab'ennugu. Bakola ebintu ebitategeerekeka okwagala otusitresse tuve ku miramwa. Naye Mukama mulungi nti erinnya litambuddeko kati ekintu bwe kibaawo togenda okulaba kubira va mu America ndi owaayi kino nsobola okukimala ne bagiza. Twogere ku road to education ebadde successful gyonna gy'otambudde. Ekivulu kyetegekedde otya this moment? Ndi mwetegefu ennyo, ebifuba mbigudde, sobola okuyimbira ebbanga eddene. But apart from that, this is a celebration of Ugandan music. Ngenda kuwa platform abantu bangi abaliwo kati n'abaludde okulabika. Ngamba wa respect, ngamba wa ekitiibwa ekibasaana. Okusobola okuba nti nno nze mbeebaza we bajja ensi yaffe ne we bagituusizza musically. So I'm so excited for that day. I have a lot of surprises. Obumu obw'Oluganda bingi kigenda kubeera kyejjobwe wano mu Buganda bwe tukiyita kigenda kubeera kijjobi kutokota nga si kisaanike. Yes. Ogambe ogenda kuwa respect abantu ababaddemu ne mu industry for long. N'empologoma y'emagere tukisuubira okubeerawo ku mukolo. Bw'anaaba akkiriza invitation. Naye nga yogera giteekayo? Nja giteekayo. Of course. Eddy yakuba. Yakuba Eddy Jamu inviting. In fact, muinvitinze. Bana yogera musindikira eri official. Yajimuweereza nene kati mwe kyemwagala. So nkikoze. Twagala tugambe njagiwandika eri official. Yes. Okay. Last year Lydia JAZIMIN yali akola birthday tewalabikako. Abantu ne babigamba bamwafunamu obutakkanyo bamwayawukana. Kale tugenda okulaba kweno oze mufulu. Nali busy. Lydia mukwano gwange. Nali busy. Sinza butabaawo. Lydia awagira nnyo abantu. Bw'otunula mu buvidiyo ojja kulaba nti Lydia azawagira abantu bangi. Lydia abeera buli wamu when it comes to support. Mu ssanyu mu nnaku abaawo mwana mulungi. Waliwo ekibuuzo kyagala okubuuza. Waliwo twali ku social media ntulaba abantu nga waliwo blog eyawandika naga nti wagambye ogenda kuyingira mu nsonga za saha ne bebekulu batabaganye. Bannamawulire baŋŋamba what do you need to say about it? Nange ne njogerako ne ŋŋamba tebandiyombye kuba tekiri necessary. We still have a long way to go. Nze mu capacity yange sobola wagira abantu kulwana. What do you have to say about music ono omwana gwakuba ate nga mwe muluddewo nga mukola music n'atambula naye ate ye yakajja? Ani? Hendrik Sali. Aina music ompya. Yazemu oluyimba lwa saho olwa nomanyi music wa Hendrik Sali mutabani wa bebekulu? Ati mumanyi naye kati gwe engeri gy'okireeseemu. Todawulya oluyimba lupya lweyazemu olw'amatayo nga luyisa mu lwasaha? Sinaba.
sibaddeewo n'akajja nakomyewo gye ekiro ate nze social media mwagingobako nagibalekera kati yammwe kyogamba bino nebigenda mu maaso enyimba zakubye ng'avuma gundi King Saha tobizuulirangako nze byennyombo sibimanyi mwana yakyalina okukola ennyo ebyennyombo sibimanyi sibiyingiramu nze abantu n'ebintu byabwe mba buli omu muwa ekitiibwa mu nkola ye sisobola kuddawo gamba mbu ate ono oba oli ebyabwe byabwe sinzina kyembyogerako ndi mukulu mu bizinesi naye mumpa nnyo amayinja mangi mundeke n'abalaba nga bese beetemye bantu beekubakubadde amasasi abantu beekubakubadde amasasi tokimanyi eno industry evudde wala but by the way nga tuvudde tuve mu byolwali nze ebyokuyomba sibyagala so kyonna ekiri eyo ekitambula kitambule kuba yensalawo yaabwe nze sibayinaako buyinza naye nga sandyagadde bantu kuyomba Lydia JAZIMIN omuletedde kirabo ki leero nze kennyini wendi ekirabo kya JAZIMIN olunaku lwaliro naawe oli kirabo ate senga osigaddeyo kanga toze n'atakulabako era yandibulidde bubi munnange tulina okusiima abantu kasita baba nga bazze ne batubeerera bwe tunabaagalako ebintu ate si kirungi kati gwe newe ofalinga ng'ekirabo eri ewa JAZIMIN anti kasita manga nzize okubeerawo mu luganda eryo lyessanyu erisooka naawe oli tewejjaamu agenda kwanirapinga naawe akwagadde akusanyukidde tonsima Kenzo, waliwo ensonga ebadde etambula mu bayimbi wano abategeka ebikulu tulengera Juliana yategese ku date y'emu neya BTC ate bonna mikwano gyo mwoza kitegeeza eki eri music industry wano bonna njabba wagira ate nkola ki bonna bange about it nange nenjogerako neŋŋamba tebandiyombye kuba tekiri necessary. We still have a long way to go. Nze mu capacity yange sobola wagira abantu kulwana. Okay. What do you have to say about music ono omwana gwakuba ate nga mwe muluddewo nga mukola music n'atambula naye ate ye yakajja Hendrik. Ani? Hendrik Sali. Hendrik Sali. Aina music. Aina music ompya. Yazemo oluyimba lwa Saho lwa Nomanyi music wa Hendrik Sali mutabani wa Bebe Kulu. Ati mumanyi naye kati gwe ngeri gy'okireeseemu. Tondawulira oluyimba lupya lweyazemu olw'amatayo nga luyisa mu lwa Saha? Sinaba. Sibaddeewo n'akajja. Nakomyewo gye ekiro. Ate nze social media mwagingobako. Nagibalekera kati yammwe. Kyogamba bino nebigenda mu maaso ennyimba zakubye ng'avuma gundi King Saha tobizuulirangako. Nze byennyombo sibimanyi. Mwana yakyalina okukola ennyo. Ebyennyombo sibimanyi sibiyingiramu nze abantu n'ebintu byabwe mba buli omu muwa ekitiibwa mu nkola ye. Sisobola kuddawo gamba mbu ate ono oba oli ebyabwe byabwe sinzina kyembyogerako. Ndi mukulu mu bizinesi naye mumpa nnyo amayinja mangi mundeke. N'abalaba nga bese beetemye bantu beekubakubadde amasasi. Abantu beekubakubadde amasasi tokimanyi. Eno industry evudde wala. But by the way nga tuvudde tuve mu byolwali nze ebyokuyomba sibyagala. So kyonna ekiri eyo ekitambula kitambule kuba yensalawo yaabwe nze sibayinaako buyinza naye nga sandyagadde bantu kuyomba. Lydia JAZIMIN omuletedde kirabo ki leero? Nze kennyini wendi. Ekirabo kya JAZIMIN olunaku lwaliro? Naawe oli kirabo. Ate senga osigaddeyo kanga toze n'atakulabako era yandibulidde bubi.
Bajja kulaba kirabo. Munnange tulina okusiima abantu kasita baba nga bazze ne batubeerera bwe tunabaagalako ebintu ate si kirungi. Kati gwe ne weeofalinga ng'ekirabo eri ewa Jazz. Anti kasita mba nga nzize okubeerawo mu Luganda eryo lyessanyu erisooka naawe oli tewejjaamu. Agenda kwanirapinga. Naawe akwagadde akusanyukidde tonsima. Kenzo, waliwo ensonga ebadde etambula mu bayimbi wano abategeka ebikulu tulengera Juliana yategese ku date y'emu eya B2C ate bonna mikwano gyo ngoza kitegeeza ki eri music industry wano? Bonna nja bawagira ate nkole ki bonna bange